n'omulaba Kasaija n'omutwe gwe n'ebisuuti bye. This is another demystified budget. Is there excitement about a budget except a fool? Olabayo hodi. Excitement ku budget. Yagwada. Opposition bagezi tojjayo. Towa Kasaija bya busiru bye pompi mu bya busiru. Museveni bamuleta nakola parade ebyakwedda. Olwaleero. Ssaabasajja Kabaka Mayiga tamanjali. Abagereka tamanjali. Kisoboke ekyo. Sanga lyambuzi tamanjali. Kati Museveni yakuuma obwakabaka bwa Buganda. Parliament. Babaka basatu bali mu kaduuku. Intelligence ya Uganda ine ekintu ekyenoonya ina muntu. Gavumenti ya Museveni teyina mulabe. Abalabe bava mu gavumenti. Muyo mwennyini. What Museveni is doing, he indirectly is appealing to the international community. Azzeeyo mu kwewola kuba ababaka ba Parliament buli bw'abayaga ayina ddiiru ye abaleeta ki abaleetera. What you did is to change Parliament into committees. Nti banu aba opposition I support them. Why bagenda kunzikanga nyimiridde bagenda kabuli yange kyeriwa ko 13 tonyezawo 3 radio 4 ensonsoze ne 10 ka tonyeza 7 radio 7 eraka yabejikuru bomukama kabalega webale akoze ene gwensonga ze Adam Kongo mu studios media consultant Yosefu Tamale Mirundi mutabani wa Mole Namatovu ne Yohana Mirundi mu studios ndio mugenzi ndoza kitange yomukubasiza okwogerwako nga bafu olwaggwe muntu omu era nabaganje bamubuuza Mirundi ku nsinga bakuyita nti tebayitaze gwe nalekayo oli gwe nalekayo abatawaanya nawe bonagenda ndowooza kyekiri baawo ate nze nakola president nakugamba waleko ono junior wali nagulira kitange Benz omuzimu kati nange abaana banga emmotoka eribeerawo ku mulembe is going to be a tradition in my family nga bwofa nabo nga bakugulira yes Muzeyi Amale Mirundi eno yeyiye yes kakati nti nabagamba nasima kabuli yange ekijje kyabwe nenkivaako bagenda kunzikanga nyimiridde kabuli yange kyeriwa bagenda kuzikanga yimiridde yes tabagenda kuzika mu ndi mutani wa Amale Mirundi yebase matale yebase akolaki abatanyina kyasobola ayimiridde oyagala kuzikanga weesindi ne bagenda kunzikanga najikola dda maama nemukabya dda mugwamu emisota nengisekula mama buli wagira bakubwata agitya agamba nasala mu simiro tya kabuli mbutu negisima. Do you know wagisima nga mpanvu bweti sizine zokugalamira if you are observant kabuli beefaanana eki afe balina kamwana ndani bakuteeka bwe kati eno si kabuli mwetuli efaanana ki apart from being bigger omuntu tategeera kyabeeramu n'ekisenge kyo seputi ne kabuli musula but you don't realize rectangle bweti kakati kibiki naye tosobola oba wekuba ebisiraani ebyaki kabuli eri omuntu nagambye egy'omusajja ne mugamba nze manye baava wano e Kampala ng'omulambo bagukimawa omulambo guli mu kyalo omugagga w'omu Kampala ng'agenda kuzeekaali muganda we ne bakola kofini ekatwe ab'ekatwe tebazeebakamu okulaba babajjamu kakati omusajja ow'ekatwe n'agigenderamu out of excitement nagigenderamu abagagga bajja muwa ssente enkuba bwetonya ng'ali ku pick up neyeebaka munda enkuba ereme kukolaki kumukuba batuuka ku road block yali mu Lwera n'abikkula akabaati yawulya bogera oluswayiri nani abaserikale abamulabaga maiti enakimbia maiti ne muntu bazisulawo waliona maiti kabla nakimbia nabali malima mnafanya nini maiko huko maiti yuko maiti anakimbia ngaba serikali maiti ndio yeye nakuja atene yali mu motoka yadduka yerabira tone yejeba sema
ngabala bibienena yes maiti alikuwa inakimbia kwa hiyo msajja yebase yavude Kampala ngorende mwali nembaga nti omusajja omu era kali kasiki bagenda kwanjula omutamivu yasulanya omwenge gwe bateeka ku pick up emabega y'ebintu kuba abaana bakola ki buno bwana bulinya ne bubibbako kati omwenge kozi kuliko n'embuzi omwenge kukumuzuuza bwe guti ayolekera embuzi naye ereeta yegamba agisoomoza yalowooza ayagala gitomera kozi ye mwenge gwe kukola ki naye n'embuzi naye ereeta kyekyaliwo embuzi yamubamu omutwe yava ku pick up n'afiirawo embuzi erowooza baagala gisaanya anti omwenge bwe kumamuzunzanga bwe guti n'embuzi nga naye ono ayagala kuntomera kamulage kati bwe yatuuka mwango yaayo ba nga yakigwako you see people are not observant ate tera bagamba timwange tosobola kuleetayo mbuzi aze muganda embuzi ey'amawumukirano kitegeeza muwala we yayenda dda tukimye mwenzi tuleeta ki tugiyita yamawumukirano embuzi eba yamawumukirano ebeera ku kyalo eyingira kiro naye olaba buno obwogezi obutalina magezi n'omulamuzi wa mbuzi tulize naye nkukuba emigga ebwange babajereza omwana wo embuzi egula omukazi omuganda nyama ya mbuzi kibo gya mbuzi embuzi comes back ti omwana omukazi azadde embeerera bamuwa akabuzi ka lunaku lumu akato tekabeera mu nnyata akalya yekka ate muli munnyo kuba balowooza nti bwemuwa ekiri prestigious others will come in bakolinga bwakoze artificial era omuganda Emmanuel Kemi nsobola okuwa eddagala n'okola embeerera but if you produce children nga baali embuzi they die oyina eddagala eriteekawo embeerera singa nze saasoma nga n'ebyokukola ebirala ebyo byonna bakimbowa bye bakola ne bibatuusa ne mu America naki ti omusajja akola yakutumidde nno naye gwe togendayo kimbowa yantumidde awuuminga kugenda tewamulabako ng'alambula Kampala n'ennyonyi namulaba yes kojja kimbowa discoverage ngenda kumunoonyaako n'esibira ebya covid bye babbiramu Museveni yagambye sigendayo si bya musenero eby'emmese kojja kimbowa yagenze product must be mass produced to help others ekintu kibeeraawo kyobalaba nti bw'osoma Europe buli yazuulanga ekintu omusajja yazuula ti volume y'amazzi bw'ebeera mu bbaafu amazzi agafuluma genkana ne volume yo yali anaaba yadduka buddusi okugenda ku gombolo kiripoti Archimedes yes yakola Archimedes principle buli yazuulanga ekintu galipootinga wa ku poliisi era omusajja yazuula radio manyi bamuyita Makoni yali musajja mu kitale aba azannya n'omwana we nebwaya n'ayogera omwana n'awulira adduka ku poliisi n'ategeera nti waya esobola ogyogereramu because sound moves faster in solids than in air okusinga mu gundi mu water naki kakati n'akiddamu n'akigezesa bw'agenda ewa kabaka n'amugamba kabaka wa Italy nzudde something kisobola okukola omanyi buli development gyokola efaanana ne level yammwe kyobola mwine expired courses teziriiyo me I did mass communication, I did psychology, I did political science, I did conflict resolution mbyesomeseza nzekka newandikira bitabo byange how many books textbooks singa abasomesa balina amagezi textbooks ani aziwandiika twalina omusajja ewaffe mugenda wala nail English course
nosanga onzijukiza na English course ketwasomanga omwali clever cat emboze ezo tebikyaliyo kati ogundupe book wano ogundupe musajja omu English what and grammar musajja ogu baddawa anti kyenkubulya nti omusomesa abeera atya n'obwongo n'akasente zimubuze brain nga omanyi Makerere mu university ekisinga okujjako sente ku photostarting photocopying photocopying you see they don't know abana bera badduka a teacher a lecturer and a professor. A teacher gives notes, a lecturer doesn't, and a professor doesn't. How difference is training scholars. Never knows about lecturers in Gabi Makeri, notes, but in Kadisa Janazo. Photocopying and photocopying. Professor who can't read these books reference. Eraba kubuza reference, ngokoza coursework. Quoting a Museveni Bakusaza. Museveni is not a scholar. Hey, when Payo may I write my books? Nasapora inganga enali mu butabu bungi billion bilibi. Okutusala banjoga. Enfuna omujozi sente zange naziya. Bango ba mu State House mu 2012. Museveni alowooza nti ndi mwangu. Ajja kunkanyuka ku jirikiti nga advice. From political science batugana know your value. Political and commercial value. Value yange si advisor sagenda. Sijiyingirangamu. Siyiranga mu office. Si value. Si value yange. Okay. Yes. Jakati wait. Nengende wafe mu nsozi. Nakwanze ndi musajja mu Chwezi. Oli musamize okyogera lwatwa. From childhood. I told you Omuchwezi came nga mama alima. Nga inekitawulo ky'omuliro ku mutwe. Omuchwezi n'amugamba omulangira omusibye bubi. Mama nge n'amugamba mwana nge simulangira tomuleetera bizibu nti tegambye mulangira. Ng'oli wa myaka emeka? Nga ndi baby mama alima. Ng'oli ku the second time the same man came with burning fires on his head. N'amugamba do you know omwana ono ajja kuba mugezi nnyo naye tajja kusoma. It shocked my mother. I was very brown ngono mutani wange ali mu parliament. Bagamba nga ndi mukamirundi yayenda ku mutolo twali aba very brown boys. Abaganda bagalika kulwa asomba. Mama natula n'agamba ng'omusajja agenda agwereddeyo omwana ngo mulungi ono agaana okusoma. Era kitange yangubako olunaku lumu n'omusalya ku kitooke n'anoobuka enkundi. Namugamba naye omwana wange bw'omuvaako. Omwana wange bw'abizibu. Kakati mama baani yamugamba tabigenda. Mama tagenda bya shiriki. Naye mutabani gwe yazaala yabikola. Yagendayo. Kwolwo yagendayo. Yagendayo. Ne yeebuuza. Era teyamalako. Baga nti oyo agenda kufa afulume nga ne Gomesi eri bwezi. Ne bamugamba kale ajja kusoma naye tajja kukola. Omwana ajja kusoma mugezi naye tajja kukola. Kati teyeddeyo twapiiru nti omwana akole ki? Akole. Ebizibu bino byofuna. Nti oba ajja kukola oba ki? Kati nze buli lwonkola ekintu sigenda mu kkooti. Okola ki? Era kati waliwo omukazi asibye omuwala wange. Ngenda gende nja kugenda yenkya ekasangati. Naye kale olaba obukambwe. Mukazi muwala bayombaganye musajja naye bw'aba yasibye omwana wange n'amusuuza mu kkomera. Omulimu gwe bagenda okukola ewaabwe guli ogwo kusima kabbuli kukola seminti na mitayimbo. Muwala bamusibye. Anti abaana basirise n'ennyina n'asirika nti oyo ajja genda ne jambiya mu kkooti. Tebakubuulira. Kitegedde lwaggulu. Nga muwala wali mu kaduuku. Nti bamusibye tumenye na ku 14. Bayombaganye. Njagala to find out. When you declare warn me, you are dead. No, igwanga lina amateeka mu mitego. Nkubuulidde. To in arbitration. I've solved the problem. Nkubidde omusajja mw'entebe aladisi Musoga. Ne twogeraganya. Ne mugaa kati gw'okimanyi. The two parties are rich people. Are egoistic.
bonna bamatanta naye leeta solve one thing y'omukazi gw'osibye mu college mute nze bonna nkolagana nabo ego lwaki abana abatakisi batomera abantu bwamufumisa eggaali n'alemerako bwati tebamuyisa ego mwongo kwegulumiza nti ekikulumanya twali baana bato nti osoze n'akawuna kali luddawo nze sisemba nako nakuba akawuna where is it psychologically it is psychological kakati nze bangu ba mu State House natwala empaabi mu nsozi watwala empaabi omanya abo abasajja abo bemulaba abachweza abaki tebabamirwako. It has taken them 10 years to evaluate the situation. Era nabagamba bwe mbanze nakola kateepu ako ke batwalira mu first aid punish me bwe mbanga sinze nakatwala nga lwe yakakola death penalty or permanent madness umusango bagusaze umusango gwazalidwa. You wait my book a judgment from the mountains yakola akatambi ako ayina kufa oba agwedde permanently umusango gwasalidwa nalweiso ajja kuwangala nnyo naye nga muzibe amanya g'abantu galeke namulabira nakalema amanya g'abantu galeke. The judgment has been passed. Sina kyenabakola ne mwana wange nange bankwatiddeyo bagenti omenye bakuwadde kibonerezo ki Ibrahimu bwe yagenda ewa mutabani we okimanye ekyo gwe ng'omusiraamu Ismail omukazi yamugamba atya tabeerawo talya mmere tuli baavu yamugandi mutani wange bwakoma omugambo otya omulyango gwakyama bwe yadda nagaddati yagobi bwe yasangawo omulala namuga nti omulyango gwatereera nange baŋŋambye ddayo onoonye munyenyeyo we yabulira ate nali mutebajengobyemu babakufuutuddemu. Yes, ddayo munyenyeyo we yakolaki we yabulira. omanyi bati batambula mu nsi tubeera ku cross roads. Yes, kati nze Amiria yambamya nanzija ku mulyango gw'eggulu nantwala mu Jahannama. Ali mu Geyeena kati negenda mu Geyeena bannanga bakwata ekkubo ly'omu ggulu bannamboze bali be nali nsinga kati nabuliraawo oli awo munyenyeyo yabula kakati ngenda kuddayo. Okyasobola okudda mu mitamale nkubuulidde kugina emyaka ngenda kwesimbawo wanga muweze emyaka 7 ngenda kwesimbawo politics of landing. Naye mbawulira boogera ng'ayina kaadi ye NRM nze ndi musiru oyinza okukola bukya yembize butambala Buganda bakubye bamazemu nze netika kaadi yammwe nze nkola mirako nze mpita Yesu weetaaga no kaadi ya NRM sijeetaaga ate babandagidde ddaye munyenyeyo we yakolaki we yabulira zizeeyo ku masaŋŋanza kitegeeze no gye mbadde ng'oli yaleka amugambye nti omulyango gwakolaki gwaggalwa. I've invested in NRM mu 24 years. Museveni yangobanga mubbi wa nkoko naye abajinza akatambi sinze nakajingo abakajingiridde bonna bali punished. That's what mwetemugumiikiriza babba obuluse mwogere n'agenda mu parliament yafunayo ki abadde people nababatta Afrikaana sembatya sendawula mukazi we bajja omutta bajja ne batta mukazi we nga taliiwo ne batira aba DP ono omuwala ali mu Uganda Airlines bantulaki tebabatya wali ku kiseminti bategeera aba DP bategeera nti bantulaki n'abalala bagenda kuyingira UPC babalope nti bakolagana naki n'abayeekera kwekubatta dwago yeyeja ku kiseminti nabasaanawo ate nze nalina kyesemanye mu DP nabalina kyebakola nga simanyi waliyo nga mbega nze kuva dda oli mbega nina intelligence yange mu gavumenti ya Muhoozi nali njagala kubeera muyiso obawa mukolera olabe miso ina kyetamanyi wano miso kankubuulire miso ina kyetamanyi abasajja meeting bagibadde mu kiro bajingira akatambi nga miso temanyi babaddeyo ekiro ate kaali katuufu anti bakajingirira wali badde heads up ate ndidda nagaana ajja kujja tumunyemu tumunyalemu agenda mu New Vision ndi mupakasi kitange
bw'obanga onoonya abapakasi look what Mirundi's family walabako kitange nga teme bikajje kawolo erugazi tatemangako yalina gaga ekitegeeza I cannot be a manager of New Vision nga navumye first lady mwagala kunfuula mpakasi wammwe wano mbasavumye ekyo kuba mwagala kunoonya talenti yange eri bakwetaka ko talent eno bakuwayiriza mbwa yaffe kakiiko akanoonyeza Museveni obululu publicity nga sente baziridde dda ekyo mukimutamanyi nti tukubuuza why should the system have you a system esobola okubeera nawe oba president nurturing your talent okay oba ekidoli President Museveni ngatabuse n'aba kunguzi no mbadde nkubuulira ki ontabudde kakati mbadde nkugamba nti ffe tubibala nabagamba nti omukulembeze analwa mu buyinza ayina kyeyerekerawo kyali kirini nga gye bujja kimukomyewo tukita reinventing nti abaganda bakugamba akiguddeko kiyiifuyiifu ekiyiifuyiifu okimanyi kisingasinga ngagudde ku nkyakya za bba omukulembeze anwala mu buyinza Museveni alukinga very far alengera nze nakola naye nemufunamu naye ate talinfunamu abalabe balinfunamu okulengera wano kwekuliwa let me tell you let me give you examples olwaleero Ssaabasajja Kabaka Mayiga tamanyi gyali Nabagereka tamanyi gyali kisoboka ekyo Sanga lya Mbuzi tamanyi gyali Mayiga yatugamba ali Namibia yali alinyeeyo abataka bagenze naye batulaga ebifaananyi ngali Namibia ngali naye ngali Namibia n'ambasada wa Uganda side eyo let me tell you to Museveni abala consular wa Namibia mu Uganda yali Kirumira mugagga Kirumira wamulabyeko nga ayogera ne Mayiga ne Nabagereka sinabalaba tu omulangira Ndawula ambasada wa Uganda e Namibia ava mu family ki ey'amawanda abamutesha baliwo kuba Mutesha yabba Mawanda abazungu bamubbira the right king would have been Mawanda era Mutesha mu kitabo kyakugamba temumanya mugundi mu Damerie temukimanga omusika ewa Mawanda mumujanga wakiri wakimera the rivalry as we speak today Ssaabasajja Kabaka ali mu mikono gy'abali kitaabwe be yabbako Obwakabaka as we speak today Mayiga ne Nabagereka baali balowooza tebajja kufuna gundi situation yaani eya Sapolo Kaggwa nti Dawudi Kyawa myaka emeka Semakookiro omuto abeeronga ba legend kaakati as we speak today Museveni ye custodian w'Obwakabaka bwa Buganda kati mu mbeera enzibu kyogera bwoti nkubuulidde ani awa abataka ennyonyi president ani yamutwala e Namibia simanyi ewaani batugamba basaawo be Germany ebyo bya Mayiga yabyogera owekitiibwa Katikkiro nga Germany waliyo kyekinene ne baga nti ayagala Germany waliyo e Namibia waliyo dwaliro lyaki Mayiga ever visited Namibia has Kabaka ever visited Namibia Museveni yabagamba nti ayina vision abadde emyaka aga vision si magezi vision is a dream you have today that will materialize in a period of 20 years not less than 20 years okay President Museveni yalinga kikati ye kasodieni w'Obwakabaka bwa Buganda tekiwe mulencho nkubuulidde nga waliwo ekiguddewo amawulire tugajjawa ani amanyi Kabaka gyali Katikkiro amanyiyo Nabagereka amanyiyo mbasuubira okuba nga bamanyi omulangira Simbwa baali bagenzeeyo nkugaye how did Kabaka find his way to Namibia ewaba nga mu family eri wawulira ko omulangira Ndawula Museveni alonze omulangira Ndawula he looked for he knew Museveni knew era mu worried bw'olaba Museveni avisitinze omuntu omukulu mu ddwaliro abaganda tukiyita Namunyenye oba Kiwuugulu abasawo bamubuulira ne bagandi Museveni ne bw'anaakola lisafoozi mmeka tagenda kugoba Moses Ali
bamubule Allah mwijirewo kyogera yes ate bwekyali muze bwafa ndishoka ya muse webo laba President Museveni agenze mu dwaliro okulaba ku mulwadde kibanga kyebikyo yes abasawo bamubulira at least anagenda kulaba ku kabaka anti kinkubulira abataka balagawa omanyiro olwo yabataka mu Buganda eriki fe mu Baganda tuganti kabaka azalibwa n'enkundi bbiri abazungu bali tebakikkiriza atoga azali n'emikundi ebiri tebiriyo mu abasoga mu muzalibwa wandira ye mwana yetoloddwaki era fe Abaganda tutya nnyo ekirira kituga omwana mu Buganda muli muwandira nti alina emikondi ebiri ekinkekenke manye busogo balina nti Ssaabasajja kabaka kinkekenke kirina emikundi ebiri azalibwa n'ebijanjalo nga biri mu lubuto lwani nga bikola muki tebiriyo nze nasitaadinga waliwo omwana ng'oyo Ben nali nkyapangiza mu kiwumba nga kikadde kiri awo ku Namirembe Road nga kirimu emisota wikyayitire nno naye omwana omusota nga tegumuta omusota tegumuta omusota guli cold blooded gwagala nnyo kwesingirira ku bebi ne bebi ne bamba mwamuladde nga mulima era mugusanga kumwezingiridde ate tegumuluma what you do ukwate mama we mugalire mu nyumba bwane ko yiringa ne kugenda kali bano baka nazalibwa n'omusata it is not true omusata kwagala nnyo baby bono muganda we guzira muganda we abo balongo yago kwate ku muteme oba balongo stupidity kakati olukiiko lwa Buganda lwe lulonda kabaka wa Buganda ompadde history kanti kabaka wa Buganda zino families biri bweziti ali mikono giri ye jabali abaluzinga ku bwakabaka buli kubanga obuuza ambassador wa Uganda mu Namibia ava mu family ki we nalaba yakubisiza ekifaananyi Museveni yamulonda ddi yati kyotamanyi kyenkugenti Museveni alina vision the person who can rely on news as far as Ssaabasajja kabaka is concerned is Yoweri Kaguta Museveni, not the Katikkiro not the Nabagereka not Sangalyamuko the gateway to Namibia is who era abasajja nabewunyiza ninga naye bano bamayiga bamanyi politics omukatuliki tamanyi politics mu nsi ebyo byabalema fe abazanya politics we mixed up babeni bani we mixed up nyoko musiramu kitabu mukatuliki fe tuzanya politics wa Buganda let me tell you abaana bonna nga taata waabwe mulwadde tebayinza kuzanya mupiira wakakuba tena ku bbaati emipiira gya Buganda ebika by'Abaganda byakabaka yabigulawo yabiggalawo era abagula emipiira egyo bagula okusooka Ssaabasajja kabaka okwanabeera n'ogusembayo muzanya emipiira ab'Emmengo mukungubaga kati bagijjewo abutapigamazo kyogera ne baleeta Kazimba atamanyi munadini yajawo Dembi Kazimba yimuli wase obaze kukyogera ne bagijjawo bo banoonya ssente bamayiga kubanga obuuza taata mu maka banga mulwadde ali admitted talina mirembe mulwadde ekibagisaayo emipiira egy'ebika tegiyimirira gyayimirira emirundi emeka taata asooka awo ne waakiri bayagala ssente ab'Emmengo kino tebakiraba Mengo ssente ne bagandira muganda wange mukulu wange Sali naye abaana baffe bagamba bwe abantu bagamba oli taafu naye ate oli ali taafu nnyo ye tanyega so he does not shout. I've never seen shouting naye abaana baffe baga nti ate gwe kale gwe baga nti oli mukambwe naye ate oli mukambwe yagenda mu ddwaliro ne bamuoperating n'alekawo emmotoka ze oyo yali mu John yali mu parliament n'omulala ali mu tourism ne bagijjayo ne bagivuga mbwe yadda ne bamubuulira nti baafuze emmotoka ze yabawa emyaka 2 suspension nga bali mu kyalo P7 tebagituula. I went there nemugana naye eno punishment eri taafu nnyo nti no look here singa baatumizizza emmotoka singa baafiiriddemu singa baatumidde omuntu 3 were their minds on their father mind zaabwe zaali ku taata waabwe. I agreed with him. Mind zaabwe zaali ku taata waabwe. Yes
esombole mu nti abaana bange abawala nze nabagobayo mu ddwaliro ekisubi nga bakulawudinze everywhere 81 mubateekewo 81 children nabaganda nemulowooza mmwe abalwadde abo tebalina beewaabwe mukwata omuntu nga nfa muddeyo I stormed from my sick bed nenganze oba mmwe temufuluma nze ngenze obagoba olwampaka when I was going to be operated abaana bana oyo John mugezi nnyo oyo bana balaga kitabo mu yagamba sijja kusayininga ku operation muntu ogwo tuyita abalenzi bana bayita Tamalenga ali mu ndongozi yete yajja Junior ali mu ndongo ali kulala nnyo ndio mubulire ebyo tata afude ye nze mukwata Junior ali mu bibye neba ne basatu bajja ne bakola ki ne basayininga era they were allowed into the theater room to take a responsibility kati abanda Ssaabasajja baliwa n'abagereka ali mu America Katikkiro tamanyi ali who knows alaba omwezi gwe tulina ali ani that is a very serious revelation Museveni alaba omwezi kati Museveni ku Ssaabasajja yes olwo Buganda busigaddewo anti yajja atyabere mu ngalo ze obulyako nga Museveni ayogerako ndi muntu ategende muntu tegende kyenkugamba Museveni is very strategic nti Museveni nkugambye akomawo look at the similarities Museveni yasuubiza abataka ekizimbe kya myalira 5 mwena nembagamba mulaba yeewo amayiye n'omusenyu ng'agenda bw'abata yeewo akomawo musigale nga mulonda ndio yatusuubiza yes era nze twali mu kalulu nga tukolera mukozi nze nabagamba nga ndigamba buli bwemuyinsayitinga abantu nemulaga nga Museveni ekyonzira Museveni ekiiwamu amazira yisi teyakiiwamu yakiiwamu yes nze nabaga nti we are stand by generator kuba Museveni azanya bwati bwalaba kyekiddako ekiddako kiki Museveni mubazi Museveni Paulo Muwanga bwe yafa Cecilia Ogwalo yalemerayo mukuziika is that woman is still there and yes ninga Museveni yagala kola kintu ekyo to praise Muwanga bali naye ne mbuyekera bene kyono kabale bamwabiza olumbe Museveni yalubala yamala ennaku nga nnyanga ali mu Masaka ended up bayakulidde olumbe lwa bene yajona omwana bweyasanga yononesa ekyekyo oyo gundi yagenda mupiikingamu ani kakimu Museveni ajja n'adominatinga ekintu tekakati tudde Ssaabasajja Kabaka yamwinako abataka abaali mugambye ye ababriefinga because they have another source apart from him ye kasudi kati Museveni yakuuma obwakabaka bwa Buganda yalaba omwezi ekiseera kyonna this is the nature of politics muba mwebasenga alaba abadde nemiteriyo njagala kujjayo parliament nawandika ku parliament eno mu 2012 babaka basatu bali mu kaduuku andika nkubuli sibokka tuulya nti waliwo n'abalala bagenda why yagamba ku luno ayina evidence Gigi is an idiot would resign the way you attack people I'm telling you can't call people such yes so would resign so abo naba intelligence would resign nabagamba nti intelligence ya Uganda era nasobwa nalikoledde muhozi intelligence ya Uganda ine ekintu ekyenoonya ina muntu kwenoonya tebasomangako economic sabotage tebasomangako political sabotage tebasomangako kintu kyonna wabula ayina emuntu tebasoma nti onaakola ki tukita deception gavumenti ya Museveni terina mulabe abalabe bava mu gavumenti muyo mwennyini ne counter intelligence eba tekimanyi in many cases they look at me omanyi bwe mba njogera tebasikyusa abasinga obungi bakwata peni nebawuliriza yes kuliko kuna abasikyure bemanyi abaliko kati yes kuba bo tebabisoma ebyo lwaki togenda nobalikicari abakwata emundu abakwata kibe bamanyi naye ensi tekyakuba mundu
President atanso okuluma Museveni bamumanyi no Museveni bwakola budget ya trillions. What does he mean? Azeyo mu international community byayogera abazungu tetuyinza okutabeerera political rhetoric. Tukita political rhetoric ngosoma international relations tukubuulira nti omukulembeze byayogerera ewe tetubifaako. Museveni nti kuba America munaku nnya. That is consumption. But if Museveni goes in an international forum n'ayogera ekigambo ekyo is taken seriously. Ndikayigula agamba tuyina baani milioni 12 yabayitanga baani crime preventers. Yes. If it is true, Kenya ewandiika ayuyitira, Tanzania ewandiika ayuyitira, opulaninga ki okubeera n'abaserikale emitwalo 10 milioni 12 ani azina. Era Museveni yagamba ng'agobye Kayihura babeera abusoofuti Muhammad ne bakuba engalo. How many are you? Milioni 12 baziyingize maje kali Amerika. Ne abalizo ninga mu nsi tuli batono nnyo. Tubayita baabule Allah bye yawulirako. It was impossible. Milioni 12 gozimanyi. A lot of people. Omanyi abaserikale abamaje babeera 40 ku loole bakanti abali ndabyenga bina abantu abambadde uniform emu baba bangi. Ekyokubiri mbaga nti abeezi tukwananga omukazi gw'okwanidde mu kwaya abambadde ebyambalo bye bimu n'omubi afuuka mulungi. Oyinza omutuuseeka nga bano abayimbi b'omu Uganda balinga mbulizege bamuteekako bino olaba mulala makeup abayimbi b'omu Uganda abayimbi b'omu Uganda kuba makeup bakyuka odduka walaba kwani mwamitambale abayimbi wano mu Uganda waliwo abamalisa wa 2 mu saloon bakyamuteeka ku plasters bakola alabikeko n'amatala ne bakamukubamu sofa myayina nebo obijjako kakati nze nkubuulira what Museveni is doing, he indirectly is appealing to the international community. Azzeeyo mu kwewola okwata ku bano akutte ku Bachina bafere omuchina oyina collateral gy'omuwa. Why? China is still a poor country. Bokola per capita income China njafu nnyo. And they have got their money through the nose. Nabagati Abachina mugenda obasa ba sente zaabwe. Naye baliika. The Chinese bayina 3 methods okuma sente zaabwe. Maloni wana Ireland bayina ekizinga kubasibira omubbi tewali yali afuddeyo. Ababbi. Public execution, life imprisonment. Kati gwe kima sente zaabwe. Ate boyina okutya. Ayi, agwe genda zijjeyo. Tebasonyiwa. Era bw'olaba namwe mu Kampala mu kitunule. Do you think Brian White bwe yagabanga sente hamu bwazikaba? A business must calculate. Nkola magoba ameka. Where do I put my money? Kinyamba ki. Naye bano abavubuka can spend money as he likes. Sise Namuju, Yusuf Mutembule, Paul Akamba. Kakati, let me tell you. Siade kyabalemedde. Abantu bano babadde bayina enkola nti mwali badde muyina mu revenue economic intelligence. Abagezi abantu abakola mu intelligence baba omwana bamuzuula mu P7 senior 1 brain. Intelligence means brain. Bana magezi. Yes. Intelligence means brain. And what have they been doing? What they have been doing, nti eggwanga lyammwe wabadde basobola oddigula n'alitwala. Kuba abaka parliament bw'oli bw'aba alina ddiiru ye abaleeta ki? Abaleetera. What you did is to change parliament into committees. And why? Because it's a huge parliament. 529 yes, MPs. Mu Commonwealth rules. Any member of parliament bamwedde cheka 10 are contributing. All members of parliament must contribute to the budgetary speech. Kati olwokuba mu plenary tebasobola kwogera tebamanyi Luzungu
badda mu committee amawulire nika buno bufulubende bwa monitor n'obwabukedde aboogedde nnyo abaase mu kakiiko questions and answers obufulubende aboogera ku madaala bwe bukuba ababuwa ssente buno bufulubende bwa monitor n'obubbi obulyawo abamuli ba Uganda baavu nnyo nayogeredde ku madaala ga parliament yes but I'm not that type mu very arrogant fellow very arrogant zindi musajja mwepansi nnyo I grew up in plenty sibazi zibasobola kunjuka nabati zibanjozeewo myaka 10 nabadde agisobola nga tali mu gavumenti n'ekifo kya Museveni n'akigaana Museveni yena ndabyeko nga mu begging wali ondabyeyo naye lwaki agenda for smaller fish abantu balowooza he would have gone for bigger people why only this ye Museveni gwe tokimanyi how have they been operating tiyaleeta parliament ennene as a result nga pulina tekola baina kulaga ki mu small committees this is where the problem is nti banu aba opposition I support them why you have seen them go in the church ogende ekikumbaga bwe baya musiramu nga sigenda kunywayo omwenge nkomawa yes kati obukiiko bwamala dokisa budget nolaba kasaijo n'engalabiye mbu bwawonika bwate gundi gye baayise dda you have a demystified budget era later this month a budget ekigambo budget kiva mu Luyonaani enkuluze ya kabaka n'omulaba kasaijo n'omutwe gwe n'ebisuuti bye. This is not a demystified budget. Amasuuti nga akutte gundi budget. Look what in a wedding omusajja abikula kuki kumugole kuba omugole amala bwiki nga 2 oba omwezi nga bagenze mumufumbirira kasayija budget yani that was passed by committees, that was passed by parliament. Committees who is waiting? Is there excitement about the budget except a fool? Olabayo holding excitement ku budget yagwada naliyo kwajjana n'ebisuuti bye nagiwonika bwati gwali olabyeyo nti mu mpolo wombo lw'ekisambi ate abantu bonna beera mu parliament atugulira this is yagwada those who follow is a ritual yagwa ab'opposition bagezi tojjaayo towa kasayija bya busiru bye pompi mu bya busiru Museveni bamuleeta nakola parade ebyakwedda omugole bamulaba si kipya buli omwe kirimu akimanyi kuba kati fena tumanyi kiri mu budget nti ya trillion 7 n'okutematema bwakukola so there is nothing new era twajja wantu kitembera abantu nalabye meeting ekiro nga bateesabo ne babaga nsale mu lwadde zimbadde simanyi sale mu lwadde but everybody can follow sick abamba kulozerative ba Museveni ne bagamba sale yatula ku trillion ni namba eyali eyagirikali meeting ki singa Katonda atuyamba Museveni ayina emisege obiraba ngati muli opposition njaka kuba akatambe oyina meeting gyobiraba nejire byekiro bajja bikubuuza mu mitamale anya numba miso bagirumba era nakubidde omuntu omu ne muganda nti wamu muganda wange mulwadde yes but he's responding very well on drugs ninga nakireme mu bano do you know yatula ku trillion namba kati musabira afe trillion tujibe Museveni ayine emiseke ababe nyini umanye empisi ogimanyi hayina bwe waliwo gye tuyita ekitulago empisi gye tuyita ekitulago emera amayembe eba tekyali ambuzi ziri ku ttale ekuba nyumba nezijjamu Museveni ayina bitulago bano abaana bitulago kati kigwerawa kino andi kakati kankubulire kubanga what they have been doing waliwo okutya ku parliament kubulidde what they have been doing nga babadde bateesa n'aba ministry nabagamba nti lwaki Lugolobi bamukuba Lugolobi nga amabaati agage yateeka amabaati ku kyumba ky'embizi muti mwategeera ndi bamutwapinga era yeyagade anasirwa nagajjako singa abo abasajja ba Lugolobi balina sente bagobi singa bayitaffe ba brain abasoma ebyo twabisoma psychology w'abantu naki yali gajjeko lwaki go akataddeko
was sure. Kubano bonna lwaki warade ku kiyumba. Yali sure. Bali bamulondola. Bamulimba. Tegali mu right chi. Matufu. Tegali na tabu. Yes. Yeye akateka why? As the Minister of Finance, ye chairman wa distribution committee esasanya sente. Yali ayina sente zalemedde. Nampa. Kasole bufudembe bwabukidde. No bufud obwamanisha bwakubanga. Eyamalago batandise kukyusa emitima giri luddawo. Obufudembe. Ubufudembe ne mondete efudde nnyo. Company na JK. Kankobolize. Kakati what they have been doing. Nti banu namujo bani. Sise namujo mutembule nabalala. Akamba. There is a lot of fear for parliament. Obunkenke. Boba badde bakola bwe bati. Ekyayambye Museveni. Nti bagamba minister tukuyishize mu sente mmeka. Mu budget. Oyagala mmeka. Tukuyishiza bilioni 10. Ezafa abiri gatuwerewo. These people own intelligence has found out. They even own buildings in Turkey. Simple people. I'm not sure about that. Intelligence on they own buildings. Some of these people own buildings. Yes. Simple people. You look what the army is starved. Why? Send them come to Weko. Nekati chidewa president kubanga IGG yogera ku lifestyle audit president najikuba nanga bino byonna byazudde kubeteka myanga wendi but the IGG wa Uganda no, temuli you can't rule that out temuli it's a fact nti IGG no dilo mulema numunga nti ye get man teka nanga kubeteka myanga wendi tomogera ngako nawe tagala kuuliza IGG no let me tell you have you heard yes these people bade ba ina trick Musi bagikola ne Museveni tagikola Musi yonna tukola bwetoti. How do you hide your security budget? Tanzania, Kenya ne bagandi mu Uganda tusoma budget mu East Africa unakuolo mukwate sente ezimu muyise mu education mukwate endala muyise mu finance nenga zani zabano za defense so that we don't give out. Ne Uganda ne bwebegula tanka ziyitawa Tanzania ne bwebegula kiziyitawa baziraba kakati tu amawanga amalala kye gakola obutalaga budget zaazo kubanga it creates a competition. China efulumiza sente nyinyi ku defense America amuziresi kakati echo government ya Uganda tekikola why the government ya Uganda yali badde ekwata nezisa mu education nekwata sente nezisa mu finance nga za defense ne kati ne bayita mutu we sente zafu kakati bano kye bakola abena alemu tebayina alliances nti omusajja permanent secretary gwe mujjeko billions ne muswala mu defense bwe baba munyola mu paka temubayo binangwira nkoto afende mayanja akulidde oyo afende mayanja bwe buyekera bwabwe. Do they stand up and defend their own? Binangwa nkoto abena ale mubadduka buddusi binangwa nkoto mama oyo mirundi mukubi kidoli kyebere kidoli kyafenga tukiniyamu oba kibe abere omupaka mi mami taba tukomye ku mpeo njo kusaba yes ne tukomye ku mpeo. I want to tell you we call it systems analysis. Okay. Once they identify you that you are talented in any way, communication or what, they cannot give you money. Museveni has appointed a committee ya Jironze. Abajironze sente baziridde dda. Embwa yabwitayina na mafuta. Once gwe mumuwa milioni 10 azikozese eki. Okay. Ayina abaana ayina nnyina. Iyo mbwa. Ereko mwoti jini kati nenzira mu government. Ankubuliza. Nenzira mu government. Yes. Banfuula chief toilet officer State House. Against ne dignity ya singa. Nabakola emyaka 10 na bango banga mu. Nzirayo ndi musiru. Akola zanzira. Actually pessimistic. Banzo kuwekishinga ko. Mbamanyi. The moment ate Museveni si ajoga abantu. Abajoga balala. Well, simple. Nakola ki? Navuma first aid. Oyo Desi Benedict. Sagala kulia muntu I walk it on my mother. Okay. Nego no tapa mekane mga bafu
yakola akatambi nampayirira nambumyefa ekibonyabonyeza abaana bange era nkugambye abaana bange abatasomye nabagambye muli kusuwa ddiiru mujja gende wono lwabwege yatukuba kumira babaniye babafuule toilet still talking parliament sachikuba yalemedde okuweza emikono nkugambye yakiriza finally we don't know this I've explained to you nti bannamujufe tukikola mu intelligence teri musajja mugezi nganzi agenda kugamba nti ndi enguzi gitwalire mukazi wange njiwa house galo a judge cannot believe namujuba kuganti abo bawala ba Museveni ba yellow girls ekitegeeza kola ebintu bino muki nti baba gamba tubayisizamu bilioni meka mutu wako meka ka trilioni ne baziyisa mu kakiiko kaabwe bannamuju front soko tuwero up front one kakati what does it mean bwe baba baziridde wotisa jena abeera wagaba mwanga yaga nabettaka chemulaba ko era chemanja mwanga ino omutwe gulinga nkulu chemanja olukuza ati auditor general yaliwa IGG yaliwa mwanga yagamba anti corruption anti wabwe mufere munabo mwanga yagamba tifasiri yagenda yize eri emirundi mwenda ngokuvetala vivyo kutuka ende mwanga ne pitya kale kansoma katawa Arzaba katawa nemu ina abasajja nesibe wunyi ne system ze mutadde mubasiru muwanga mugezi nnyo mu system ze mutadde wano le kansoma obutabo mu mitamali but still it's the system you set nga government ya NRM we expect your system okwa addressing all bagezi batuniya mu ne tudduka batuniya muvuniya tuyina kubeera nenzira mu government kati bamfuda chifu toilet officer state house nadduka nagenda mange yange ntiddayo obata ina mere ya kulia kuma honku yose sisobola kukola mu government ya Museveni kasolo gwe nalaba bakubanga bamusulide n'omulambo kubanga akanye okutunda Sangobe so kubenyondo nenkutta nitokola n'abaana bano kasolo nzena muyamba minister muyaba nakalema mu falsify ni kale kazome wano ogame tandikire wano leave me alone I don't want to hear anything about NRM card I lose my temper. Don't lose your temper. NRM yakufula choli. My Museveni yakufudde choli. I lost whatever I went for 14 years. Naleka yo byonna byafa. Nagenda n'obugagga bwange, nagenda ne kamunye 40 nina 3. Kuyo nimba niyamu ni abango bakironga mu biwanko. Nabale kama subjectinga ku bombardment. Bayise nyina bamukebera ontre na kalimanyira ye mulalu. Okay. Ne bankuba nze batunze enshiyo na. Kali kanso. Sine chimbagala omuganda tadde javudde. Omuganda tadde.